ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول قال مجدك الله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل يلمان يقاب وقولوا ويربنا عز وجل يلبيزه وفتكه يلبيتينه يلبيجه يلبيتاليه كيده كمنا الذي يوصف بصفات الكمال الذي يوصف بجميع المحامد الذي يتصف بالكمال المطلق ate balo wikyuko omutali mukomeke nakamunagedagala amatendo gage wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gawakulu era amalungi. Rabbuna azza wa jalla atugabira n'ebyegera by'enjawulo bila ayi muqaabil nga tewaliwo kyekumusasulamu nga tewaliwo kyekumusasulamu wabula nga kiyeetaaga tukize ekyakuleeta ku dunia era nga yesaana okubeera ggolo y'omukkiriza baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, saatonda majini n'abantu okuggyako okumusiriza. Kitegeeza nti eyo yebaayatuka al asma otuwulidde ekiteekibwa kyekikulu ennyo limaza ataita fi duniya, lwaki wajja ku duniya. Abooganda ffenna tusaala tukitegeere inna sababa ihyanina fi duniya, ensonga eyatuleta ku duniya bantu ba Allah subhanahu wa ta'ala ibadatu llahi wahdahu azza wa jalla la sharika lah, kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka nga tumugattako kirala kyonna n'okuwanyisa shiriki, okuwanyisa okumugattako, okumenyawo, okuwakanya byonna ebisinzibwa ebitaliyo bwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ebitaliyo bwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo bwonna kituukiriza ago ge makulu ga la ilaha illa Allah, ojja kuba musiraamu, ojja kuba musiraamu. Bwonna kituukiriza ago ge makulu ga la ilaha illa Allah agagamba nti la ma'buda bihaqqin illa Allah, tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako bwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga makulu ago baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala getuyitiramu okubeera abasiraamu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza nti buli omu yenna agettaliye, buli omu yenna agenyerezeeko ekigambo la ilaha illa Allah baddu ba Allah bwe busiraamu bwaffe, kubanga miftaahu lislam kyekisumulizo ky'obusiraamu, ate miftaahu ljanna kyekisumulizo ky'ejjana baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Naye kisaanidde okubeera nti buli omu yenna aba nakyo, kisaanidde okubeera nti buli omu yenna akigamba akyogera ng'akitegeera ate ng'akitegeeza. Ebyo bibiri byawukana, ng'akitegeera ate ng'akitegeeza muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo la ilaha illa Allah si kyokka, na byonna bye tusinza nabyo Allah subhanahu wa ta'ala. Omuyisiraamu ovunaanibwa, omuyisiraamu obanjibwa, omuyisiraamu okubirizibwa okubeera nti obitegeera nga bwogamba ti subhanallah omanyi kitegeeza ki, nga bwogamba ti la hawla wala quwwata illa billah ng'otegeera amakulu gaakyo. Sekyo kyokka ate ng'okitegeeza mu ngeri y'emu, ng'okitegeeza amakulu ago ng'ogategeeza mutu wa Allah subhanahu wa ta'ala. For example, buli wogamba ti la ilaha illa Allah, ng'amakulu ogategeera tewali kisinzibwa mu butuufu, tewali kisinzibwa mu mazima okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, nga tebikoma awo.
kubanga waliwo abalala bangi nnyo betumanyiko ku byafaayo byabwe ng'ekigambo bakyogeranga nga n'okukitegeera bakitegeera ngani nga Abdullah ibn Ubay ibn Salul kabaka w'Abannanfuusi. Abdullah ibn Ubay ibn Salul yakigambanga okiwuliriza bulungi nga n'okukitegeera amakulu gaakyo agategeera si ye yekka ba Abu Lahab ba Abu Jahal ekigambo bakitegeeranga amakulu gaakyo naye tekirabagasa munna lwaki tebagategeezanga okiwuliriza bulungi era baaliga tebagaagala bali mu jahannamu obugenderevu n'obugenderevu wayagala okuwona olina kufaanana otya ebigambo oteeka okubitegeeza mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala ate n'obitegeeza oteeka okubitegeera ate n'obitegeeza bw'ogenda okuwona bw'ogenda okubeera omusiraamu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa baraka Allahu fiikum wa jazakum Allahu khairan. Usri nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah. Abooluganda n'abira omwoyo gwange n'ejjammwe okutya ennyo Allah subhanahu wa ta'ala buli kiseera kyonna. Allah subhanahu wa ta'ala tumutiira mu sizoni si mwokka wabula sizoni bwejja ako kabeeranga akatale ak'omubuulo. Okiwulidde bulungi kabeeranga akatale ak'omubuulo. Bulijjo ebintu bitundibwa bulijjo ebintu bitundibwa naye nga beeyi yabyo ndala. Akatale ako bwe kajja ebintu bibeerawo mu bungi. Okiwulidde bulungi mu bufalanate. Okiwulira ebintu bibeerawo mu buyitirivu ebintu bibeerawo mu bika eby'enjawulo ate nga kulabizi abantu ne bajjumbira okugula kye batatuukako bulijjo mu bbanga erisigadde. Ebbanga lyonna tusinza Allah waffe subhanahu wa ta'ala era yeggolo yafeeza ekisigaze barakallahu fiikum. naye munnange sizoni ate kwongeramu ate ekisusso lwaki akumunange kasizoni era alhamdulillah wano wetuganda twebaza Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ja'ala lana mawasima alkhairat weyatuteerawo sizoni ez'ebirungi. Ati munnange abantu bawangalanga emyaka 10 emyaka 9 emyaka 5 nga bwatiwangalanga mutye Allah nga bwatiwangalanga mukkiriza wawangala 7 enkaaga ogenda kumujjawa kubanga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba amaru ummati emyaka obuwangazi bw'abantu ba umma yange ma baina 60 ila 70 bawangali wakati wankaaga na 7 batono nnyo abasukka bwabo naweze 10 naweze 12 nekutendereza nti awangadde wallah obuwangazi obuyitirivu kama naye abantu bawangalanga 8 nga bwaba mutya Allah nga bwaba muna tawhid nga bwaba muna aqida entuufu nga bwaba musajja musinzawa kwagaba asinza Allah tabaraka wa ta'ala bwewensango ogenda mujjawa naye obwenkanya bwa Allah subhanahu wa ta'ala ummeeno n'agiteerawo mawasima alkhairat sizoni zit'ebirungi. Obulize nabegagawo tubadde mu 10 erisooka mu Dhulhajj nabbi sallallahu alaihi wasallama yatendereza makulu yabyo okamala kubanga sire tuliko ebyo sigenda bire nowakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yasaba ahamiya ebyekubye bweyagamba atya walfajr wa layalin 10 n'alayira ennaku 10 ezisooka mu Dhulhajj. twali mukutendereza Allah subhanahu wa ta'ala okutagambika mu 10 erisooka ne fi ayami tashrik mu nnaku z'okwanika ennyama munnaku z'okwanika ennyama Allah nga yazita almalumat Allah nga yazita almadudat 10 erisooka ate ne3 eziddako ezo zagenze ana mawsim eyo sizoni batuba Allah subhanahu wa ta'ala abintaha yagenze batuba Allah subhanahu wa ta'ala yagenze batuba Allah tabaraka wa ta'ala. Buli yenna annabi yakoleddemu ebirungi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kiise okuva mu basiraamu bonna buli yenna annabi yakoleddemu ebirungi nsaba Allah kkirize ekyo kyawedde ate na buli yenna eyakoleddemu oba yagayaliddemu miskini naye yasamanya miskini n'atakoleramu birungi ebitagambika n'atakuba eyo season yagenze yasubiddwa abantu wa Allah tabaraka wa ta'ala. Naam akaseso kagenze tomanyi oba omwaka oguddako abaawo waki kubanga ebbanga
si wolifuga ani alifuga ye Allah tabaraka wa taala yekka wasulira bulungi kale n'obwete sizo niyo nabujja mutu wa Allah subhanahu wa taala tolola tokuba ndobo togayala wabula kubanga wosobola tomanya munnange kayinza okuba nga kekaseerako akazembayo wabarakallahu fikum wabarakallahu fikum olwalero ennaku z'omwezi 28 olwalero ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa Allah tabaraka wa taala okuyitibwa dhulhajji era nga min al ashhuri lhurum bwe gumu ku myezi egy'emizizo omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali agitugambako yagamba nti salaatu mutawaliyatun esatu kiddiringana bya consecutive kigolerekana n'agamba nti warajabun mudar ate rajab yesudde ekiddiringana ekigolerekana esatu gyekiriwa dhulqaada kiyite dhulqida nga byombi bituufu ne dhulhajji nam ne muharram ekyesatu kigoberegana ekyesatu kikwatagana wabarakallahu fikum dhulqaada bwegwokumeka bwegwokuminagumu dhulhajji bwegwokumeka bwegwokuminebiri muharram bweguliwa gwe mwezi ogusooka gwe mwezi ogusooka gwe tugenda okuyingira tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusobozese tugiyingire mirembe ate atuwangaze tukoleremu ebirungi biidinillah nga ogwakajja maasaabo wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan kati ogwomusanvu gwe bayita wajabu ate gwo gwesudde wabarakallahu fikum lwaki batuba Allah tabaraka wa ta'ala guno omwaka tugenda kumalako tusaba Allah azza wa jalla amutumazeeko sinkola y'abasala sinkola y'abasiraamu n'akabonako eddagala tekiri mu nkola yaffe ey'obusiraamu okujaganya okwokya ebipiira okuba enduulu okuvuma n'okuma omwaka kibadde kyaka kibi nnyo gubadde mwaka gwa ttabu simanyi ate biki biki ebyo byonna omukkiriza tabyogera lwaki Allah yatulabula dda n'atugamba nti abange omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yatulabula dda n'atugamba nti abange la tasubbu ddahar temuvumanga omwaka temuvumanga ebbanga lyonna lwaki fa inna allaha mazima Allah ow'ekitiibwa huwa ddahar yebbanga eryo ye mwaka bw'oba oyagadde okigamba bwotyo si kubeera nti omwaka ye Allah waffe yakutonda era gwetusinza ne abadan wabula kyategeeza nti ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla kullama yajiri fi ssana kullama yajiri fi l'am buli kyonna ekitambula mu mwaka Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yujirihi Allah azza wa jalla yakitambuza Allah azza wa jalla yakitambuza era yakitegeka era ye yakitonda era ye yakigera n'omwaka gwennyini ebbanga lyonna owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ye yalitonda omwaka kitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala omwaka kitonde kya Allah azza wa jalla kyeyatonda n'ateekawo tubeereka tukiganyirwamu bantu ba Allah tabaraka wa ta'ala وهي السنة يعني وهي منقادة الواقع بقومنا إلى يا الله تبارك وتعالى نتصرف الله عز وجل وأنا شيء كثير ناس تكلا مبانغا مسبب فيديو نوتاي أجل سيرة تشينا إلى contribution وهي الله تبارك وتعالى لا تسيء ما يشوفنا ظلما وعدوانا إلى الأنصاري وبارك الله فيكم تدوم الطاغين وليسمى نار من يوم ويركم ويشفي الله تبارك وتعالى ويركم ويشفي الله تبارك وتعالى ومن يجاهد جمعه يجاهد نصلي لنا مواقع لنا مواقع لكي ندربه حسب القضاء والقدر okusinziira kugala kwa Allah tabaraka wa ta'ala nenteekateekase owekitiibwa Allah azza wa jalla alqadar kitegeeza ki yeyo Allah tabaraka wa ta'ala byabyereda n'abiwandiika fi llawhi almahfuz ne bibaayo qabla wuqu'iha nga tebinnatuukirira kyebayita alqadar ate alqada kitegeeza ki tahaqquq wuqu'iha okutuukirira kwokwawo kwayo nekijja kituukirira nekibaawo ekyo alqada kati ebyo byombi bibiri min arkani liman zezimu ku mpagi
sokiriza baduwa Allah tabaraka wa taala emukumpati sokiriza baduwa Allah tabaraka wa taala omukiriza tasani okukiriza n'ozokiriza nti byonna ebitambula ateekateeka agera alikoba akkiriza bibeerawo bye Allah tabaraka wa taala tunuulira maratib alqadar steps z'okugerako Allah tabaraka wa taala naawe gy'otandika okuyigiramu n'olala ntokkiriza okugerako Allah tabaraka wa taala awalan ekisookera ddala alilmu okumanya knowledge kyonna ekigenda okwawo owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yakimanya dda ng'akiteekateeka owekitiibwa Allah tabaraka wa taala tekikuddewo sudda nga bano abataafu ababi الملاحدة الزنادقة قاتلهم الله أن لا يؤفكون وكفانا الله شرهم أو الشيعة نبغى بين عقيدة من عقائدهم الباطلة النجسية الخبيثة منذكرة ذاويني انفولوا انشافوا بينما عقيدة عقيدة البداء نجد ذاتي لأن الله تبارك وتعالى لما اسمع الله وجديه تبدو له البداوات نريد وارم بمقواكوكي نترمني نترمي يتنكسي يسالوات تنشين بشاسة kati atwaluka nyuma ekigambo nekigenda kikwaute niyenkanga nga yakola tensobi naddamuka emabega haulai kafara mushrikuuna abo abafana bakobalatwaka laisu biikhwanina si baganda baffe nakamu nakeddagala كيف تتلفظ بمثل هذا الكفر وصولك okwatuza akamwako noyatuma mukafiri obutagambika obufanaga kogo ng'ogamba nti oli mukkiriza ng'ogamba nti oli musiraamu ebyo gyebabawusaawusa nabyo nemutandika okuleeta kukyekwagiya special arguments namugamba mutya nti abasajja bagamba nti basiraamu abasajja bagamba nti la ilaha illa llah abasajja basaala abasajja bakola batya ekyo si kyekikulu ekyo si kyekikulu naye ekikulu alaqida enzikiriza baduwa Allah tabaraka wa taala enzikiriza nolwekyo ffe tetulingako abashiya abakafiri abadan wabula ffe tukkiriza nti buli kyonna ekirawo Allah tabaraka wa taala yakimanya. That is step number one. Eyo step esooka. Step number two, alkitaaba okuwandiika writing. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala bweyamala okukimanya yawandiika nekibanga gyekiri mu buwandiike step number three. Step eyokusatu tuli ku maratib alqadar. Step z'okugera kwa Allah tabaraka wa taala. Step eyokusatu nam almashi'a okwagala kubanga Allah bw'abatalagadde tekituukirira naye oluvannyuma lw'okutuukira kwakyo kitegeeza nti owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ayagadde kituukirire yayagala kituukirire owekitiibwa Allah tabaraka wa taala almashi'a okwagala nam step endala alkhalqu okutonda Allah ye yakitonda ne bwe accidenti ne bwe kumadde ne bwe kibeera kikyonna oba kufa Allah tabaraka wa taala yakitonda. Ezo ze maratibu Allah subhanahu wa taala bwayitira okugerako maratibu ezikola okugera kwa Allah tabaraka wa taala okugera kw'owekitiibwa Allah azza wa jalla. Nolwekyo barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan omukkiriza tosaana n'akamu n'akeddagala tokkirizibwa n'akamu n'akeddagala kukuma mwaka tokkirizibwa n'akamu n'akeddagala kwetandagga tokkirizibwa n'akamu n'akeddagala kwokya mipiira kuyisa bifulu tuwonya ekyaka kibadde kibi nnyo mubadde mu kinone kino mwemwagenda gundi wange tukiwonyeye omukkiriza ma hakaza umirna si bwekutyo bwe twalagirwa nolwekyo tubuzaako ibara an thalathati ayyam au yawmain tubuzaako ennaku bbiri oba ennaku ssatu zokka guno tugumaleko tukwate omulala. naye omukkiriza kaifa yatasarraf wa kaifa yastakbil al'ama aljadid kaifa yastakbil assana aljadida. omukkiriza ayaniriza atya omwaka omupya nga gubadde gumusanzeewo oba nga gusse oba ng'agutuuseemu agwaniriza atya nakusaba Allah tabaraka wa taala nakwekabirako ku byonoona ebikwembedde kusaba Allah azza wa jalla kola tawuba amusonyiwa Allah azza wa jalla
wange oba ogezaako okubyerabira mu maaso awo buliisi nkwegayirire bitereke bulungi obeere ng'eroolinganyibwa busi kubanga noguli omwaka omulala nagwo guli ku njegoyego kati guno omwaka kugenda kumalako otakusanga abasiraamu bangi nga bali mu kucacanja mukamazeko omwaka nagwogumalako natuli mwezi gwakusatu gwogumalako dda bali mu kucacanja tukwegako nabo saawa mukageza ekiro mubaleekaana ma hakada yakunu lmuslim omusiraamu baguba allah tabaraka wataala sibwato bwabeera nakabunaako eddagala nolwakyo ebikusubye mwaka guno ebyo bigenze byokoleddemu ebirungi nsaba allah azza wajalla abikkirize naawe weesabireko owekitiibwa allah tabaraka wataala abikkirize kati ate tugenda kutandika omwaka omupya tutondoke mupyate nagwo biidinillah mu kusinza allah tabaraka wataala tetulina hoide abakkiriza mu kusinza allah tabaraka wataala tetulinawo ye abakkiriza mu kusinza allah tabaraka wataala oyomukiriza biriddawa nga allah mugamba nti masiruka ila aljanna muntu wange yingira ejjana nkusiimye omukkiriza n'agamba nti omukkiriza n'agamba nti alhamdulillah alladhi adhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur neyebasa allah tabaraka wataala amma qabla dhalik wabula ngekyo tekinnabaawo omukkiriza talina hoide allah yamugamba subhanahu wataala nti wa'bud rabbaka we singa omulezi wa allah tabaraka wataala hatta yatiyaka alyaqin okutuusa okufa lwakunakusanga ng'oli mukusinza allah tabaraka wataala ng'oli mukusinza allah azza wajalla lwaki kubanga munnange tomanyi bino byosinza allah kkiriza oyinza okwesigula nogenda kasita naliwo mu ramadaani kasita nabaddewo mu 10 ejo kasita nabaddewo nasiiba ne sittati kati tebikyankwatako ashibula ne bwesisiiba wama yuderika kiki ekikumanyisa muntu wa allah tabaraka wataala oba allah subhanahu wataala yakkiriza ramadaaniyo kiki ekikumanyisa oba allah tabaraka wataala yakkiriza sittati oba yakkiriza lyongoledde mu 10 ebisooka mu dhulhajji kyekikumanyisa muntu wa allah tabaraka wataala otandika okukola embaga otandika okucacanja kyekikumanyisa nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama bwe yagamba mama waffe aisha radiyallahu anha namugamba nti ya aish oyo subhan ya aish oyo maidiya my love kibuga kyange allah tabaraka wataala bwagamba nti alladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim rajiun aya yetegeezaaki mama waffe aisha nagamba nti bebakola emirimu gyebakoze ate ne beeguluka ne babba ne benda ne bakola batya nabbi amusomesa amuwa tafsiri amutadde mu ddarasa tunulira ddarasa eno baraka ezikirimu tunulira ddarasa eno ebirungi ebikirimu ddarasa wakati w'omwami ne wakati w'omukyala naye nga mwami ki rasulullah omubaka wa allah sallallahu alaihi wasallam khairu lbariya ekitonde ekisinga obulungi amugamba nti tafsiri si yeeyo wala tafsiri etupa egamba etya alladhina yutuna ma atau abakola emirimu gye bakoze wa kulubuhum wajila emitima gyabo nekisigala nga gyerayiikirira nga batikke beetaalirako annahum ila rabbihim rajiun enkya bagenda wa allah tabaraka wataala eyabatuma okukola naye akkiriza bye bakoze oba neki ne babeera mubeerayiikirira tebasobola kufuna kagaba kuba kukyekyanza nakola mbaga obakuba bakudde emakka obakubanga bamaze okukola kutya wabula beerayikirira nekibakoosinga okubeera nti basaba allah tabaraka wataala akkirize ebbanga lyonna definitely yataasya biabihim wa bilmustafa sallallahu alaihi wasallama nga mu ngeri yakolera kitaabwe ibrahimu alaihi salatu wassalam nenegoffe sallallahu alaihi wasallam negoffe ibrahimu alaihi salatu wassalam bwe yamala okuzimba kaaba ne mutabani wa ismail sallallahu alaihi wasallam basamira wansi ne bawanika emikono gyabwe ne balajana omutonzi allah azza wajalla era batuma okukola nga bagamba batya rabbana taqabbal minna
إنك أنت السميع العليم. قل لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نرجع وتبع الله تبارك وتعالى في البيت نوبوسه. كل ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتبع الله تبارك وتعالى ومwaka tukutandika na season again. Wangu omweso okutandika omwaka wewuyitibwa Muharram. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam alina olunaku lwatulagamu olw'ekkumi mu mwezi guno okugenda okutandika. Tuyitibwa tutya? Yawmu Ashura. Ekigambo Ashura kiva mu ashara. Ashara zembeka ze 10. Kati olunaku olwo bwajja butya batuba Allah tabaraka wa taala لما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. نبي صلى الله عليه وسلم ويسلمك في مكة وفي المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم. يسألهم جاية بس يقولوا نقوله شافوا شيشيلا عليه الصلاة والسلام. نبي موسى جمال الشاتي في تامر ريبيا نبي هذا يوم عظيم. luno lunaku lunene nnyo, luno lunaku lukulu nnyo gye tuli. Lwaki? Anti lwe lunaku Katonda lwe yataasa Musa, lwe lunaku Katonda lwe yazikiriza Firawuna. N'obwekyo lukulu nnyo gye tuli, yensonga lwaki tusiiba. Awo wennyini Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nahnu awla aw ahaqqu bi Musa minkum. Kisinga kukwata kuffe ekikutta ku Musa sallallahu alaihi wasallam okusinga mmwe. Fasama Nabbi n'alusiiba wa amara bisiyamihi, n'alagirwa busiibwe. Era abooluganda mu ntandikwa okusiiba olunaku olwo kyali kyatteeka eri buli omu yenna, kubanga fasama Nabbi n'alusiiba wa amara bisiyami, n'alagira lusiibwe. Eno mateeka g'Obusiraamu tulina etteeka erigamba nti al-amru yaqtadi al-wujub. Ekiragiro singa kijja wonna we kijjidde nga kiva waggulu kidda wansi, kibeera kyatteeka okuteeka mu nkola, okutambulirako. Illa an tatiya qarinatun tasrifu ila an-nadbi, okujjako nga waliwo ate embeera endalese oba hadiisi endalese nejja ekiragiro kino kuba etteeka n'ekizza ku gakyeyagalire ate tekyaliwo. N'olwekyo kitegeeza nti okusiba yawmu Ashura kyali kyatteeka mu ntandikwa. Kyokka olwatu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayitaayita ku lunaku olwo ng'ayitaayita mu basahaba be mu kitundu mu Madiina, n'abagamba n'abakubaasanga n'ababuuza nti abange asumtum yawmakum haadha, mwasiibye olunaku lwammwe luno? Ategeeza lunaku ki? Ashura. Lwe luliwa? Ennaku z'omwezi 10 mu mwezi gwa Allah tabaraka wa taala Muharram, mu mwezi ogusooka omwaka gwe tugenda okuyingirira. Naye bwe yababuuza ekyo, basahaba abamu ne bamugamba nti ya Rasulallah twasiibye, abalala ne bamugamba nti ya Rasulallah tetwasiibye. Bagamba ki basahaba abakutuusaako gwe ebigambo ebyo? Bagamba nti fa amara man saama an yutimma sawmahu. Nabbi n'alagira eyasiibye okujjuza okusiiba kwe, ate n'ataasiibye atandikiraawo. Kitegeeza ki? Nti okusiiba Ashura mu ntandikwa kwali kwateeka. Mama we Aisha radiyallahu anha ne basahaba abalala nga Ibn Abbas, Ibn Umar bategeeza ki? Bagamba nti falamma nazala Ramadan wa fi riwaya falamma فرض رمضان رمضان ويكون فرضا لعل كلية رمضان وكجسيبا تلك ونقوى عاشورا نرولكوا مولكوا شي ووكيكا sosi kulekerwa kusiiba wabula obwetteeka buli lwate bwatteeka era nga bakundikira ebigambo byalo bagamba
fakana man shaa swama eyayagalanga n'abusiiba obwashura ate ayagalanga n'aluleka kitegeeza ti kati lwaki eyagadde obweteeka bulaze lugjawa ku ramadan obweteeka bugenze ku ramadan newankubadde akati lwaki eyagalire naye omubaka sallallahu alaihi wasallama amukubiriza otusiiba atwagazisa otusiiba bwatugamba atya siyamu yaumi ashura okusiiba olunaku lwa ashura yukaffiru sana ekyo kikusonyisa ensobi za mwaka mulamba ani ategala kusonyibwa nsobi za mwaka mulamba ate oba ensobi iyo emubwe okukisonyibwa subhanallah oba ofunye ekyengere kitagambika mu maaso ga allah tabaraka wataala naye ensobi za mwaka mulamba noba tonnabbi akwagazisa otusiiba olaba nti kakati ogenda kubakokotoma subhanallah abantu bawangalanga ebbanga ddene naye kakati laba osiibye olunaku lumu ama nakusonyiwa omwaka mulamba ate mu ngeri yotusiiba nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza n'agamba nti khalifu lyahuda mwalukane ku bayudaaya n'agamba atya sumu yauman qabla au yauman bada musibireko olunaku bifo oba musibireko olunaku afta kitegeeza ki amakulu n'osiiba olw'omwenda n'olw'ekkumi oba n'osiiba olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu noba ng'osiibye ennaku bbiri oyawukane ku bayudaaya nabbi sallallahu alaihi wasallama kyagamba n'agamba nti law baqitu ila qabilin singa mbadde wakubaawo omwaka omujja la asumanna tasia yani maa al-ashira nandisiibiddeko olw'omwenda amakulu n'esiba mwenda n'ekkumi era kyekisinga obulungi kubanga bw'oba oyanguye okunoonya ejjana ya allah subhanahu wataala anti agamba wasari'u ila magfirati min rabbikum wa janna mwangwireko nnyo okutuuka okugenda eri okusonyiwa kwa allah subhanahu wataala n'ejjanaali ate bw'oba okijjewo mukiira ow'ekkumi n'olumu tamanyi oba anaamalako kubanga ebbanga erijja mu maaso twagambye dda sikwa alifuga ye allah tabaraka wataala n'olwekyo barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wabwe enkola ate ey'okusiiba essatu abamanyi abamu nga bagikubiriza essatu zeziriwo zetwogerako mwenda kumi na lumu naye ate abamanyi abalala bagikuba ku nsonga ya shura nebagamba nti eteriko obujulizi butugamba bbiri allahu alamu allah yasinga okumanya kasiiba ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yeegomba khurujan min alkhilaf okuva mu njawukana nabbi yeegomba n'agamba singa mbaddewo omwaka ogujja nandisiibye olw'omwenda n'olw'ekkumi nawe oba okola naba amba kisobozesi obusiraamu obugayaavu kukiitibwa okusiiba nga yeegamba nti nze bijja kunkabubiriza tugamba nti kalabisi siiba olw'ekkumi lwokka kalabisi wawagenda ogayalira ddala tugende nga talusiibye tukusabye magezi ki kale atirisi kyumbira nnyo okusiibulula abaalusiibye oba abasiibye ennaku ezo nawe okawuka sizanyako ngaolina byoganyiddwa muntu wa allah subhanahu wataala noekyo barakallahu fikum wajazakum llahu khairan wakaffara allah min adhalikum ako kasisoni kajja mumaaso tugenderekere tetugaya nekakiyitako bisibwekatyo munange buli kagenda tekagenda kudda ate tomanye oba onaatuuka kukanaddako جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وكثر الله من امثالكم ثم صلي وسلم على من جاءنا بالهدى ودين الحق يدعو الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل
تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا يا رب العالمين. اللهم اغن الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم انصر إخواننا في أفريقيا الوسطى. اللهم انصر إخواننا في بورما. اللهم انصر إخواننا في السودان. اللهم انصر إخواننا في يوغندا. اللهم فك أسرانا من سجون الكافرين يا رب العالمين. اللهم فك أمراءنا من سجون الكافرين يا رب العالمين. اللهم ردهم إلينا وإلى أهليهم آمنين ظالمين غانمين مأجورين غير مفتونين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.